Tukuletedde Omukyala Enkomangwa, Omukyala Enkoboli, Omukyala Empulucha, Nambatya Jaliat. Nali very tiny. Akaana akatini ennyo era nga abasinga bagamba naye kano kalabika kaana ka lekikyala obanye abaana okukukaabirira olunaku lulamba okuva ku makya ate nga lumuluma bonna baagala kubuuka kikomera kudduka kuddayo waka okuva mu buto bwange kaŋŋambe saayagala nnyo kubeera nga neesigama ku mukutu ogumu gwetibaaga yange ng'erimu ebyokwewunda saawa simanya lipstick simanyani nga ntambula nabyo bwe mba ntuuse mu nkundi mu lecture room nsooka buli omu mugabira tukigenda ku ngoye zo kijja ku ngoye zo wekityo kakananga nzigyemu egyo 5 olunaku nze nagenda okuva Makerere nga nnyina emmotoka yange esooka. Buli muntu yenna eyatondebwa mu nsi alina ekigendererwa lwaki yatondebwa era ekigendererwa kino kyeyolekera ku nkomerero y'obulamu bwe ate na buki byazayitamu na butya bwabivuunuka mu lugendo lw'obulamu bwe. Tukwaniza ku programu Ebuzibide Extra wano ku Agda Live wetutunuulira abantu ab'enjawulo nga tutunuulira olugendo lw'obulamu bwabwe bye bazze bayitamu. Ebyo nno ate bye bituyamba ffe okutereeza olugendo lw'obulamu bwaffe. Nga tunaba kutandika, njagala okusooka okubakubiriza okwekuuma ennyo ekirwadde ekya COVID-19 kubanga kitufuukidde akayinja mu ngatto, nga tunaaba mu ngalo, nga twambala masks ate n'okozesa sanitizers. Njagala nnyo okwebaza aba Insight Media ababeera ku kamera mu programu eno ate n'okwebaza aba Alan Soft Media abakwata ekifaananyi ate ne bakikutuusaako nga kirungi nga bwe kiri. Bakadde baffe abagombe Seminole Consultancy mwebale nnyo byonna bye mukola. Nsembyayo okwebaza omukyala Magi Bata okuva mu Egypt Cairo akola ku nteekateeka z'okwambala era olwaleero yasiimye nyambale bwe nti. Mu programu Ebuzibide Extra olwaleero tuli Kayabwe era nga tusinkanye omukyala omutetenkanye omuyiiye ennyo akoze ebintu bingi munnabyanjigiriza ate ng'era munnabyankulaakulana ebirala byonna. Lunaku olwaleero tuze tumusinkana ku ssomero lyaddukanya ery'essomero lye yatandika erya St. Eli Junior School. Okubasunyako akatono, ono ye muzzukulu wa Kisolo Nambatya gwe tugenda okuba nga tukutuusako olunaku olwaleero ate naawe weetegereze kikuyamba okukyusa olugendo lw'obulamu bwo. Tukusaba kimu, tova ku Agda Live tukutuuseeko ekitundu ekisooka eky'olugendo lw'obulamu bwe. Tukukulisaayo mu kuwummulako okwo ate kaakati njagala tubakane buto. Nange nno mbaddidde omuwala addira omulenzi. Omusomesa wanjisewo abatulaba ku Agda Live baagala okumanya Nambatya yaani era endagamuntu yeesoma etya? Endagamuntu yange esoma Sempija Jaliat Nambatya naye ng'ago ngafunye bukulu kubanga mbadde nsobeddwa bwe mpulidde Sempija ate ne Nambatya nenfunamu okusoberwa. Ne kati kitegeerekeka Sempija Nambatya Jaliat kemanya gange ge banzaala nago ndowooza ke bantuuma naye olw'okukula ogenda mu bufumbo nenfunayo amannya ate amapya ago naye nensigazaako erya Nambatya era. Yesewo okusoma kwo kwali kutya? Okusoma kwange natandikira Kanziira Primary School Mugomba era sewo. Bwe namala Kanziira nasomayo P1 P2 P3 olw'okuba nti bazadde baffe wadde tebaalina kyamaanyi naye baayagala nnyo tusomere ku masomero ag'obuvunaanyizibwa kale agawulikika kaŋŋambe era bwe batyo ne basalawo ne bantwala Namagunga Namagunga St. Teresa. Anyway wenzo ogamba ery'abaakolamu naye anyway baayagala nnyo tufune ku mutindo ndowooza so ne bantwala Namagunga n'ensomerayo kilasi ezo zonna ne mala P7 awo kumala P7
ne banzijayo ne basooka banziza e Kasaka era Gomba ne ntandikirayo S1 S2 S3 ate olwamala bo bayina ensonga zaabwe ndowooza ne bantwala Empenja gye natulira senior forceable. Mpenja secondary school. Mpenja senior secondary school. Olwo gwali mwaka ki? Ogwo 2023. Ya 2023. Atulaba yagala okumanya kati wano olyo ine emyaka emeka. Akotwani betu tukalachi tukabuke. Abakyala kasubanga otandika okukolagana nabo ekigambo ky'emyaka sagala kufuna kyambe ekyo kisala myaka tukibuke ekyo ndowooza abazadde abakuzaala be baluwa bakyaliwo mukama badde sinabakumalirayo okusoma bwe namala senior 4 kati awo ne bantwala Mukono so bayita Mukono Town Academy ya Dr. Byalusaago ebyo namala senior 6 then okuvaawo ngende Makerere University. Makerere University. Esebo. Ono yatandikire Kanziira. Esebo. Kati ayingidde Makerere University. Esebo era gye nafunira degree yange esooka. Degree wagifuna mu ki? Degree yagifuna mu byanjigiriza. Bachelor of Education. Okay. Yeah. Ebiseera ebyo kyemmanyi wali muwala ku university okunga otiba. Kati ate n'ekyo gw'okyogera bw'otyo. Naye ku university ndowooza saati bakooba. Nali very tiny. Akaana akatini ennyo era nga abasinga bagamba naye kano kalabika kaana ka lecturer kajja naye n'asomesa ndowooza ne bakazzaayo. Kati abamu bagenda okukizuula nti nange ndi muyizi mu bo. Olwo nga batandise tukola course waaka nange balaba nkola ki? Kubanga nali mutini nnyo, siina nviiri ate nga nali kangambe nali oba nkakaalukana nga siina obudde obwekwekolako siba nviiri yambala bulungi ndowooza nali sibulinaze. Mu lugendo lwo kusoma musomesa kigoga nti ono siyinza kumwerabira era lwaki? Mu lugendo lwo kusoma Mr. Masembe kati essaawa eno lecturer e Makerere era ali mu department ya language ku School of Education naye sisobola kumwerabira olw'ensonga nti yannyamba nnyo. Omukisa gwankwata nti nali mu senior 4 Empenja namusangayo era yali asomesaayo so baali ne Mr. Kayira kati saawe akola ku Bukedde TV ku genfuufu okusinga ne ku fayiro ku mmeeza basomesa abakola ki in fact abasinga okunnyanguyiza n'obulamu mu kusoma. Masembe lwaki sirimwerabira nti yampa obuvumu okutuuka e Makerere olw'ensonga nti osanga nandibadde sitegedde bwe babiwandiika oba bwe ba-applyinga mu bufunze okusobola okufuna ewa banga bangi baagala nnyo okuyingirayo wadde nga akoze bulungi nnyo n'amala nga alemeseddwa olw'ensonga nti aba tafunye kumubuulirako nti oba kati eno kkosi bweti yegenda okukola bweti eno kkosi bweti bajja kukola ki so kati Masembe olwokuba nti yeyanyanguyiza obulamu mu gundi eyo in fact sirimwerabira. Okusoma education kwali kusalawo kw'abazadde bo oba kwali kwagalako era abazadde bo baali basanyufu ng'osomye education? Okusoma education kusooka kwa byonna ndowooza kwa musaayi kubanga taata wange omwami Sembatya Christopher naye musomesa omutendeke newankubadde kati nga yakola ki nga yawummula. Maama wange Omukyala Nambiru yawummula yagenda ewa Mukama yali tayalinga yawummula egy'okuwandika nga bw'asiimula. So ne maama wange era naye nga musomesa era omutendeke. Ekitegeeza bazadde be bakusalirawo okusoma si be bansalirawo olw'okuba nti nalabanga baali bayinangamu akantu akagenda bakenjawulo kangambe mu bantu abalala sikola ki bayina that level of understanding nengamba naye nange njagala nkole ki njagala nkole education nfune that level of understanding ate nga ndaba baali babawanga nnyo ekitiibwa buli gye tugenda eyo taata gye baali nga bamutadde tugeze ngenzeeyo master Sembatya nange nga njagala nnyo okukola ki byonna bwe bityo. Kusomezebwa ki wali osanzeeko mu kusoma kwoga nti kino siri kyerabira? Okusomozebwa ke nali nsanze kale si kwa maanyi nnyo kiri awo naye olw'okuba nti nsomedde nnyo ewantu nga siva waka
okunzuukusa nti genda mu kiraasi okusoma mu ddoomu ekyabamu balabanga ekitali kizibu naye ku lwange ekyo kyali kizibu nnyo otuloto okumacha kutuwooma nnyo era Mr. Masembe kyampaliriza omugamba Master omanyi nyamba nze okusoma nkwagala nnyo nange njagala okuyita naye okunzuukusa n'omutwe gunnuma nnyo era n'emisana lwonna sijja kusobola kukola ki kusoma kale era kyovula nti sirimwerabira n'asigala ng'akola ki nga tanzuukusaayo abala bonna ajja n'abafubutulamu nze n'akola ki n'ebika omutwe bannange n'anzibirako n'atakola ki essebo okusomako kwonna tetuwuliddeemu kitundu kyeno ate kati ova otya eri gye wasomera gye wakuzadde ate ojje osenge eno ekayabo yes kakati wadde nga saasomerako eno wadde n'akamu nga bwe bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama baganda nga abasinga baali bali eno baali babeera eno kale nga buli omu gy'atadde gy'akolera kaŋŋambe gye bazimbye amaka gaabwe kati ate nga nze ndi muwala buwala by that time nalowooza nti nsaana okukola ki okunnyambako wano nawali obwe kuba kuzimba nga basobola okunnyambako emmotoka bwe baleeta omusenyu siina kino ne baŋŋamba katugendeko wali ewagundi we wati nga bamanyi ebitundu so ne saagala naye newankubadde ndi kati essaawa eno ndaba wano nkoledde mu bitundu biwera wadde nga kati essaawa eno wano okoze eki onsanze essebo essebo ekirowoozo kyavaawo okutandika essomero ng'ate lya primary ate kyemanyi ndowooza wasoma secondary education ate okyusa otya ogambe kantandika essomero ng'ate lya primary kati ekirowoozo we nakijjira okuva mu buto kaŋŋambe mwesi 1 nayagalanga nnyo okuyamba olw'ensonga waaliyo nange abaakola ki olw'okuba gambye saasomera nnyo waka bantu bangi abannyambangako obulamu ne babukola ki ne bamuŋŋondeza nsobola okuwaayo ekyokulabirako omukyala mita mukyala mulaliira kanziiraawo bwe nali nga nsoma empenja maameresi omukyala oyo neebuuzira nga bikaseera ntona neebuuza naye omukyala ono in fact siagendangako nti ngenze waka we nti oba muntu anjagala ennyo naye bwe natandika empenja kubanga essomero lyali nga liri kumpiko newankubadde teryali kumpi nnyo n'ewaka waffe naye walingayo bawalabe abaali basomerayo empenja omukyala oyo okuva olunaku lwe natandika okusoma empenja bategera nti tandisa osoma empenja nga buli lunaku ampeereza capati 3 n'amandaazi 2 kati ndowooza bwobalabalamu kuba zaalinga za 2 ebiseera ebyo kati omuntu buli kanaku okwevaamu ennusu lukumi lwe n'alukuwa okumala omwaka mulamba natula wansi neŋŋamba naye nange sina kyensobola kukola ki ng'abazadde bakimanyi era nga mbagamba nti mane maamereza mpeereza ebindaazi buli kanaku abiwa faith n'akola ki n'abindira kati olwo nange nzijirwa ekirowoozo ekigamba naye nange nnyina okukola ki okuyambako wadde nti n'abasiyambye ye nga ye naye nange kanyambe omwana w'eggwanga omulala awulire nga obulamu tebumukaluubiridde mu kusoma awo nno we nafunira ekirowoozo ne ŋŋamba nti wadde bino byonna bye nambikoze kubanga nali nyinaayina ebirala bye nkoze ne nga kantandika essomero naye essomero eryo wadde nti abasinga babeera after money nze nagamba kansooke ndabe nti omwana w'eggwanga akola ki ayambibwa era bwe natandika bwe nti abazadde ne babuuzizza natandika nga siri ku kya ssente nnyo wabula nga ntandise nfune abayambi abalala abajja nga bankwatirako nga nange bwe nsale ndali nga kennina akatono era ne ntandika abaana ne basoma naguno gwaka omulimu gutambula abazadde abasinga buli omu namufunira akola ki amukwatirako kati essaawa eno abazadde nkimanyi basanyufu wadde nti munne tebikola ki tebibulamu oli ate abeera akalowooza nti omuyamba lwakuba nti oyagala mukola ki kumufunamu naye nga ate si kyekirowoozo kyange kakati kuva lwe watandika okuyingira mu sisitimu eno y'okugunjula abaana b'eggwanga kusomoozebwa ki kwogamba nti bukyanyingira mu sekita eno kino kuno okusomoozebwa sikulabanga era nti siri kyerabira okusomoozebwa kwe nafuna naddala nga naakatandika essomero omanye abaana okukukaabirira olunaku lulamba
okuva ku makya ate nga lumuluma bonna baagala kubuuka kikomera kudduka kuddayo waka nengamba yarabbi kikyenguddeko kino ne tusiba geeti abasomesa buli omu n'afuba okulaba ng'akola ki ng'atayiza abaana kirungi nti baali mu kikomera naye abaana bankabirira nengamba kati obankole ki essomero ndireke ndikulire ki bannange naye fayina yetwama netukola ki netukigonjola kati tebakyakaaba naye nga okwo kwali kunene pulani ki z'olina wano mu myaka tugambe emyaka 5 okuva kati weerabawa n'essomero lino neerabawa nganze n'essomero lino ene bwe kiba si kirungi oluusi kwogera nnyo biri mu ki biri mu maaso olw'ensonga nti oyinza okubyogera nebitakola ki nebitatuukirira n'oswala ate so mbadde nsaba okwolesebwa kw'omuntu kyekyobugaga ki anyway mbadde njagala nnyo kati kubanga twatuse ku P7 njagala nnyo olw'ensonga nti njagala kuyamba abaana bano bennyini abalina ababayambako babatwalire ddala paka mu maaso ku senior 6 n'olwekyo kyennyina ekirowoozo mu maaso njagala olumala bino corona bwe bivaawo omwaka ne gutambula bulungi era tutongereko S1 abaana baffe bennyini ate bakole ki batandikire mu senior paka senior 6 kyekyo sebo olinawoko abaana abaali bayiseeko mu mikono gyo gwoga nti ono mwenyumirizaamu omwana ng'ayita mu mikono gyo nandibadde ngamba nti weebali naye abasinga nkyali nabeera olw'ensonga nti corona atukoze bubi yeno P7 yaffe ebadde esooka natandikira wansi ng'abange bennyini bengenda ntwala mu kiraasi ekola ki gyenzimba gye bagendamu gyenzimba kati nyinza okugamba nti abaana bonna ndowooza nkyali nabo kale tweyanza nnyo tweyanzeege abatulaba ku Agda Live tukyalina omukyala Nambatya omuzukulu wa Kisolo omuziraŋŋonge abagize batugoberera mukimanyi nti nze bwembeera n'abaziraŋŋonge mba mukakkamu nnyo kubanga abo be bannyabo kati olwaleero nasoose kuyonka ate ne tulyoka tukola bino tuli kuboggwamu ebuzibire extra tugenda kumulamu katono ate tukomewo nga tukulaga ebirala nga twogera ku birala byakola ng'oggyeko kino project eno gy'aliko tugenda kulaga ate ebirala byakola okubeera nga abeezawo obulamu n'okubukuuma nga buli ku mutindo nga bw'omulaba tova ku Agda Live. Programu eno ewagiddwa St. Eli Junior School ekayabwe muleete abaana bammwe tusomesa bulungi era ne SOP zonna tuzigoberedde bulungi so omwana obeera nga omulete ku St. Eli suubirawo kirungi kyereere tubakulisayo mukuwummulako mbadde nange mpumuddemu nywemu ku Agda water ate tulyoke tube nga tubakana buto mukadde wange anti abengonge mune neewunzika nkuyise maama yesebo mutabani ng'oggyeko project eno gyoyogeddeko ey'okusomesa ey'okugunjula abaana b'eggwanga olinayo ebirala by'okola ng'oggyeko okusomesa yesebo okola biki eyo okuva mu buto bwange kaŋŋambe saayagala nnyo kubeera nga neesigama ku mukutu ogumu guti oguleeta ssente nabwe kityo in fact okuva bwenava ku university nga ne bwekuba nali nga nkyali ku university nakolanga ebintu ebyenjawulo nti bwe nali nkyali ku university nalina edduuka mu dduuka eryo ntunga engoye mu dduuka eryo ate era nga nkali nga nkwata tenders mu masomero ag'enjawulo era ne mbatungira uniform wadde nga oluusi zinyinza okuba nga ndi bize nenfuna abannyambako so kaakati edduuka ndirina muŋoona ku salafu esebo kakati ebirala simanyi wayagala bingi kubanga nze nagambye saagala mukutu gutya saagala mukutu gumu kati ebyongo bitadde ku bbali okulima okulima ko mu Katonda sijja kulimba okulima nakukoowa sikwagala naye ng'aba abalima mbawagira ntya nti bwe nali nga ndi mukola wano nendaba nga olumu akasente akasasula oluusi abakuyambako oluusi kayinza okukeerewamukko bwentyo nensalawo nenteekawo restaurant okufumba emmere okufumba emmere nga bw'ogitunda kyekyo kyennyini ssebo era nagiteeka sayidi y'Essenyondo ku mwalo
oyita ebuwama n'ogenda bayitayo Ssenyondo ku mwalo so nembeera nga nayo ate nfuna y'akaki akasente akatono ate ngera nebaza abantu baayo obudde bw'ewaka ndi egisinga nti kuba kiva mu kuteesaganya ate n'abantu bennyini b'okola nabo nti bw'obeera nga toliiwo basobola okuyamba ne bakola ekyandibadde kikoleddwa ne bw'oba nga toli eri era osobola okukola ekyandikoleddwa kale nabwe kityo naawe oba weekend naawe n'ogenda ewakaawo n'owummulamu esebo ekintu ekyokubeera ng'olina byokola bingi esebo tukireke okukitunuulira ku sayidi emu eyokuba nti kirungi naye ate tukitunuulireko okube ku sayidi ya supervision tosanga mu buzibu okusupervisinga projects ez'enjawulo ng'ate zeewadde amabanga oluusi kirimu obuzibu naye olw'okuba nti nno bw'obeera nga gwe wakyeyama ate gwe wakitandikawo olina okufuba okulaba nti era ojja kukituukiriza kituufu supervision at times esumbuwamukko naddala nga mulimu omu abeeyunzeemu nga takwatagana bulungi na banne naye ate era nga olumu kiyinza tekinkalubiriza nnyo olw'ensonga nti kati nga wano ku ssomero obeerako n'abakola ki n'abakuyambako nga gwe obeera eri mabega mu background kyekimu ne ku birala era byonna essebo ogambye emirimu gy'okola okulundako tolunda okulunda badde nakyo nkyerabidde nunda obumyu nunda obumyu obwo nagenda okulaba nga abasinga kubanga nagambye njagala nnyo okukola ekintu nga kyanjawulo yes kati obumyu obwo nagenda okulaba nga abantu bangi tebabulina era nawe bwe nkugamba nti wali olidde ku kamyu wali okaliddeko era emirundi emeka nedda kakati kati ew'ettale bwavaawo tubuteeka mu bukeejezi yes so kati obumyu nnunda obumyu olw'ensonga nti abantu bangi baagala obulyako ate mulimu ne supermarkets ez'omulembe nazo nga zaagala ennyama yaabwo akamyu kisinzira engeri gy'okalunzeemu kayinza okubeera nga kalimu kilo 2.3 naye nga si bwe buno obwaffe obuli loko waliyo ebyala ebizungu ebinene esebo bwe tunafuna obudde tuliyongera okutunulira projekiti y'obumyu ebyo kubanga eri unique nnyo waliyo ekirala kyokola ng'oggyeko ebyo mu kubeezaawo obulamu mu kubeezaawo obulamu bwange bandaba biringa ebisusu obungi bingi n'ebyo si bingi okyayongerako n'ebirala nkyayongerako ebirala ennyabo kale tweyanza nnyo tweyanzeege abatulaba ku Agda Live tulina omukyala Nambatya Jaliat era tugenda kubanga tumulamu kati ate tukomewo tulabe ensonga z'amaka zitambuza atya kino no kiyamba nnyo naddala abafumbo okumanya bute muyinza okweterezaamu mirundi mingi tusonga okusomoozebweyo mu bufumbo bwaffe n'ogamba ono kamugobe oba kamwawukaneko kiganye naye ate olumu bwe tuwuliza bannaffe bano bye bajja bayitamu kituwa okumanya nti bye tulimu ffe tunyumya bunyumya mboozi abala bayise mu kusomoozebwa okusinga kwe tuba tulimu tova Agda Live tukomawo era amaaso gakumire ku lutimbe olwa TV yo tukukulisaayo mu kuwummula tetwagala kumala biseera byonna tugenda kasiri bagonga bbira mikalabanda bwe givaamu bwe giddamu bwe giwoggana embeera ebeeraawo yakatubagira ngazina n'ow'enkufu saagala kumala budde bwonna njala tweyonge butereevu ku mukyala Nambatya Jaliat ate tulabe ensonga z'amaka zitambuza atya anti amaka bwe gatatereera teri kitambula n'olw'ensonga eyo nnyabo leero nno mutabani atakubuuza nsonga z'amaka njagala kumanya naakulaba ayagala okumanya oli mufumbo ndi mufumbo ssebo y'ensonga lwaki nze sempijja Yesebo. Ntandi kwanzukira ku linnya lya Sempe. Yesebo. Ekisawe ky'obufumbo kimaze mu myaka emeka? Myaka 10.
Mu Buganda bagamba omusajja atagererwa nzaalo. Naye omukyala yitwera omubuuza. Oba nakyo kinaabanga bya myaka. Nedda, ekyo sijja bitema. Abaana bali bameka. Omwana ali omu. Mu myaka 10. Kyekyo. Kiva ku kiwaki. Katonda. Katonda yakikola bw'atyo. Naye nga gwe mu kwagala kwolowooza wandiyagadde kuzaala abaana bameka wowunzikira okuzaala? Nga basatu. Lwaki oyagala kuzaala abaana? Abaana basatu ndaba benja sobola okuwa obulamu bwensinga okwagala. Omwana gwolina ali mu myaka ng'emekera ali mu kilasi? Ali myaka 7. Ali mu P1. Omwana oyo asomera wano? Asomera wano. Ekyo nno kyakuyiga eri bannannyini masomero. Biseera ebisinga amasomero ge bakola tebateekamu baana baabwe, babakulubbya nga batwala ate waala. Kati ffe ng'abazadde tuba twebuuza olwo lwaki abafu oyagala basomerewo ng'ate wo tasomerawo. Naye kakati ono bw'abanga ate omwana we asomera wano, ekyo nno kikulu nnyo. Omunange nno gwe oli wanjawulo. Kakati mu maka mbadde magamaga nganda empeta nga tekuli. Empeta kweri naawe. Empeta kweri. Yaggwadde empeta? Empeta yaggwadda. Kati awo wakimalako. Mpozi zibaleetera allergy. Zirwako nnyo. No, olumu bambizibwa. Olumuzibwa kyekituufu. Naye ekikulu kya byonna empeta ebeera ku mutima. Ne bw'obeera nga ogina ku ngalo. Era osobola obutakola ki? Obutakola byegamba. Waliwo obuyisiraamu. Kati gwe nnamba emu gwe nnamba 2 anti omubaka enkola yalagira bana. Nze nnamba emu ate nze nnamba last. Kiva ku kyokubanga nedda engeri gye neeyisaamu. Nedda si ddogo. Engeri gye neeyisaamu n'emirembe omuntu gy'omuwa gye gisinzako n'agamba naye bwe nnaagenda ewalala naafuna emirembe bwe giti. N'olwekyo kankole kikangumire wano wennyini kyekyo. Tugambe nga mu mbeera eno ebaddewo eya COVID. Mubadde mufuna nnyo obudde n'omwami. Naye mutambula mukko ne mugamba yo tugendeko awutu. Weebale ki? Fuluma nnyumba ne mutuulebweyo ne muddayo. Weebale kimbuuzo ekyo. Abasinga balowooza nti COVID bwe yajja kale waakutuula waka. Ewaffe si bwe kyali. Era twagezaako okulaba nti tukozesa budde obwo okulaba nti tusetinga projects ez'enjawulo era. Kitegeeza nti nyinza okugamba nti sifunye nnyo budde buga nti tutambule tugende olw'ensonga n'ebifo byonna babadde babiggala. Kati ngaffe awutu yaffe kugenda kulambula projects ezo naffe ffennyini kuzituulamu okulaba etambula etya. Abaana bakugamba kiri bwe kiti naye eddala kyekituufu olw'okuba nti tuba tulina obudde so tuba tulina obudde obutuulamu. So embeera ya COVID eno n'ekyokubeera nti kati obudde obufuna nnyo okubeera n'omwami sibe kiri eyongedde maka gammwe kunywera oba olina weekuwamu okusomoozebwa kubanga omuntu mubeera nnyo wamu? Kituufu yinza okuba nga eresemu okusoomoozebwa akatiri nnyo mu kusooka naye bwe twakimanyiira ne tumanya ndowooza bulamu buteekeddwa okukola ki? Okutambula. Era tufunye nnyo okusoomoozebwa kuli awo kyekituufu. Amaka gali ludda waje mu? Amaka gange gali Nansana. Gali Nansana? Kati ova Nansana buli lunaku n'ojja eka yabwe oba? No, siva Nansana naye era nekyo kyava mu kuteesa. Ennaku ezimu mbeera eri ennaku endala nembera ku projects endala nga zeggambye ate n'ennaku endala nembeera wano. Omwami muli kimu nti mukwatagana bulungi mu nsonga zino mirimu gye mukola? Era takina kubizibu kubanga kanti kozesa ekigambo ky'Oluganda okubeyuka. Obeyuka nnyo nodda wano takinaako buzibu? Takinaako buzibu. Kale mu kusooka yasooka n'abeera nga alinga akiinako obuzibu naye yagenda okutunuulira nga omuntu gw'ali naye wadde abeyuka abeyukira ebituufu. So n'amaliriza nga akikkiriza nti omuntu gwe nafuna tayagala kutuula wamu. Era bwe yantegeera obulungi nitumaliza nga tukwakatanya nti n'okutambula atambula lwa bulungi era akukubira essimu era nga gye wamugambye era gy'okoze eki gy'olaze. So n'abeera nga takiina mu buzibu kyemmanyi era mu ekyo mwebaza nnyo okubeera nga
anyambye n'atankaluubiriza kubeera nga buli gyendaga ate yaŋŋamba vaayo so agezaako okumpa omukono esebo kakati katugambe esebo kazi omwami erinnya wagambye mwami Sempijja Isima kati let's just assume esebo ti mwami Sempijja Isima esebo ali wali esebo akulaba esebo byonna enkolagana gye mulina byonna byakkoledde ebye muyiseemu yalo muwe ekigambo ekyenjawulo ng'aliawo akulaba tugambe mwami Isima Sempijja mwebaza nnyo okubeera nga ambeererawo ne musaba kino n'akimpa ne musaba kiri n'abeera nga tankalubiza ku kaliya yange na ku biki byenjagala okukola so nga buli kyemugamba asesa mbuseesa nembeera nga nange obulamu butambula nga bwe mbwagala anti omwami ye bw'atawulira kigambo kirimu nti byonna bitegeeza kimu nti mwagala nnyo abatulaba ku Agida live tubadde Kanyomero ako kakati nga tetunaba kusiibula twagala okusooka byonna omukyalo ono atubuulireyo abantu ab'enkizo baagala okutumirako nga tunaba kusiibula batumaliza Akanyomero ako abange twagala okumanya kaki kalowooza kabadde asuubya ke tulina omubuuza ne tukamubuuzizza tunamalirizaawo tujja kuba nga tukubulira ekiddako nnyabo kiki kyolowooza nti tubadde tujja kikubuuza naye nguya tekikubuuzizza singa mbadde mmwe nandibuuza nekino nandibabuuzizza singa mbadde mmwe nandibuuzizza nti naye byonna byonna obitugambye obikoze newenno wennyini tukola ki tulabawo naye gwe obyekolera oba olina akusindika omukono esewo kati ekibuuzo kizo kyebuuzizera kiddemu era nkyeddemu kubadde kukola okuva mwezi 1 nyinza okukugamba nti essomero lino nga lyolaba liriko ssente eyo gye nakola mwezi 1 ojja otereka nzija ntereka buno amasomero agatera okujja banks zijja ku masomero mugulewo akawunti ne mukola ki ne mubugulawo eyange teyali reluctant n'akamu era okuva lwe nagigulawo nga making sure nti buli week nyina okuteekako kasente anti nange kimali njagala ombuuze ataasoma mwezi 1 okimanyi nti nali mwezi 1 ndi mwana muto naye nga nkeera ku makya ne tugenda bayitangayo tondola ekkoome ne tugenda ndowooza kati naye nengenda ne tusuubula muwogo nalina sisita wange amuyita Silivia netugenda tusuubula muwogo ku 12 twagendanga essaawa 10 zennyini ez'ekiro ne tuyita mu ttondolo omwo ne tusuubula muwogo ku ssaawa 12 zennyini atumutuusizza ekanoni tumaze okumugaba gye tugenda omusuubuza awo manya nti nfunyewo kaki akasente ate ng'ekiro twasuze nga nsibye sukaali wange nalinga ngula kilo tugeze kilo ya sukaali embweti nga tugula sukaali ng'ogula kilo tugeze yalinga ya 12 ng'ojjamu nge 10 ezo 5 ku ssomero ng'ogisiba n'ogenda nabyo mu baaga ku ssomero sukaali wa 10 wa 10 bana nga tebagala kunywa buugi bukalu era olutuuka eri ku break bamanyi Nambatya alina sukaali 10 mu dakiika egi ngezange 3 zizze wali nga nzijako ezakaveera nsigazaamu 2 zange oluusi ne ku muwogo nafunyeeko 5 zange ezo meka buli lunaku ate ngamba mugaga ku ssomero neerira bulungi zinga sirya bibiwungawunga yes nenziyanga nkasevinga ebimu bivuddemu ekyo naye nga ngenze ne buli kyenkola nsevinga nfuye okulaba nga soonoona nnyo era y'ensonga lwaki bwe nalinda nga ndi ku university nalekayo ligasi e Makerere era bo babuuzizza omwana gwe bayita Nambatya eyalinga atunda jewelries nze natambulanga ne bbaga yange ng'erimu ebyokwewunda saawa simanya lipstick simanyani nga ntambula nabyo bwe mba ntuuse mu gundi mu lecture room nsooka buli omu mugabira kyo kigenda ku ngoye zo kirya ku ngoye zo wekityo kakananga nzigyemu egyo 5 olunaku era nagenda okulaba nze nagenda okuva e Makerere nga nyine emmotoka yange esooka gye neegulidde nga nze ogamba okuba ekipapula nga kuliko nedda ssebo oba emmotoka
emmotoka gye bavuga era nga n'abajinda bamu bagamba akaana kabbye emmotoka y'abazadde baako bwe bana abayita accident abo naye ng'ate nze mulimba wulya ningamba alaba nno bano omukyalo ono bannaye wange eringa miti gy'amasannyalaze egigatambuza ne gisula mu nzikiza kubanga anyway tubadde tulaba ayagala okumanya nti bantu ki kati nga tumaliza boyinza oba boyagala okutumirako n'okwebaza mu bulamu bwo soka kwa byonna soka nenebaza omukyala bamuyita Namutebi Hajjati Sara Namutebi we namuŋŋoona era ye yasooka okumpa business gye ngamba nti ddala kituufu yensi tudde okusingawo kubanga yampa business asomanga naye Makerere bwe twamaliriza in fact sikumaliriza naye awo makati awo nampa omulimu ampadde kantini in fact yeye yanvira byonna bino kubera nga nagule emmotoka nga nkyali nawa ne make so mbadde nsaba omukyalo oyo bannaye Katonda amunyongerere emikisa kubanga teyankotogera buli kimu ng'akimpa ate nga ndagawe kiteekeddwa okulamika kubanga naye wa masomero era ye in fact ye omwe yaŋŋamba nti nedda nga bw'omaliriza bw'okoze bwe ne bw'oti tandika essomero ojja kufunamu yesebo ate omulala nebaza bazadde bange omwami n'omukyala Sembatya Christopher ab'omu Kisaaka nti bannyambye ne banguluminga mu ngeri gye mpulira nga nange ensanyusa olw'ensonga nti abantu gye ŋŋenda mbeera mu bantu bansiima sijaga nti neewaana naye nkimanya engeri gye bangulumingamu yendeetedde okubanga neeyisanga bwe neeyisa ndowooza n'ekirala kulebeera nga bannyamba ne bampa omutindo ogw'education okulaba nti ntuuka waggulu wadde nga tebaalina nnyo ssente naye ne bampeerera paka kumalako nga sigobeddwako nga sigobeddwako ku school fees ekyo kyewuunyisa nnyo ku bazadde abo era nga school fees olumuze bawa twagala kusuubiza abatulaba nti okuva wano tugenda kubanoonya gye bali kubanga ekyo kikulu nnyo tekisangika ekyo tekisangika bangi babagoba omuzadde ozzeeyo kaakati egironoge mmwanyi benazifuna oli okoddeyo ku ssomero naye bwe kibanga ekyo kyokka tugenda kubanoonyako abatulaba tubasuubiza tugenda kunoonya ku bantu bano kuba batugambye bakyaliyo ate nabo bawa obujulizi ku mwana omuwala ono waliwo akatalekeka mpozi mbadde njagala kwebaza bazadde bange ab'essomero erya St. Eli bambi bambeereddewo tebankaluubiriza bampadde emirembe nange mpira emirembe mu mutima ate bampadde business bampadde abaana wadde mbayamba naye nange bakoze eki bampadde so ebintu bino byakuyambagana kituufu ssebo yessebo kituufu ssebo manya nze Sembatya Christopher nga mbeera wano mu Kisaaka ndi musomesa omutendeke era kuno ku Kisaaka Gomba wano eno naye Gombola y'empenje sebo kiki kyoyogera ku mwana omuwala oyo Nambatya Nambatya mwebali okumukyalirako naye ku kyenjogera ku Nambatya nti mu bulamu bwange abaana mbalina era bonna bansanyusa naye ate oyo ansanyusa nnyo lwaki kyensinga okumusanyukirako yatwala ekyo kyendi nange kyenali njagala kubanga nga bwekuga nti ndi musomesa omutendeke wadde nti nawumula naye yatwala gundi project eyo nga yajagala okusookera yasoma n'abati yasoma busomesa bangi bamala okusoma busomesa n'abivaamu n'agenda akola ebirala kyokka ye yakitwala mu maaso n'asobola n'akola n'essomero era mu kukola essomero n'aba nti yakola ekyo nze kyennyini ekyandi mu bwongo era ekyoto kyange myatambulira nempulira nga kyansanyusa nnyo era omwana empozi kyempulira kyennyongera okumwagalako ennyo nti okuva mu kusoma kwe yandaganga nti ayagala nnyo okusoma mu buli kimu kyonna nga obwongo bwe buli ku kusoma era okuva nga omwana yakyali mu primary alina ekigambo kiyaŋŋamba nga nze taata nkubuulire teeka ogende e Makerere teeka okusoma ngende e Makerere nasoma konze musente bwe ziri baawo oli bwosomye bulungi byo bityo nga ngenda muzaamu nanga amaanyi naye kyansanyusa nti byatuuka eno waggulu mu secondary school ebintu byagwe era nga ayongera okundaga nti ye muntu ayagalira ddala okusoma era buli yayogeranga ebigambo bibiri teeka ogendako e Makerere teeka ogende e Makerere magezi kigomuwa noga nti kati ate mu advisingako mu kino ne kyenandi mu adviseemu
nti ekyo kiyatandika nakyo aleme kukisuula wadde nga alina n'ebirala byagenda nabyo mu maaso byayagala okukola nakino ekyessomero akitwale nga nsonga nkulu nnyo kubanga kumpi bweyentandikwayo kubanga nze taata we namuweereranga weewaawo nti sente zimu zonna saayizanga mu busomesa naye nga obusomesa kyekintu kye natandika nakyo n'okusoma kwe kale mpozi nekyakinyoga okumwogerako nti okusoma kwe okuba nti yakwagala nnyo kyokka nga ne mu ssomero yennyini nga tayogera bwogezi naye nga n'abasomesa bagamba omwana ono ngaayagala nnyo okusoma omwana ono ngaakola bulungi nnyo kega nange eno nga kimpa amaanyi okunoonya ssente mu buli ngeri yonna era yatugamba nti tebaamugobaako ku school fee kituufu nnyo tebaamugobaako natunda nga wakirenga entambuza ey'ebituli naye n'asoma ekyo wakikolanga ku buli mwana oba ye wamwagalanga nnyo okusinga bonna era sirina gwe nasosola bonna nabakoleranga naye kati olwokuba nti yo yandaga nga kikyayagala nakyo era nga nange saga kumusuulirira kubanga nabo balala bonna bennina teri ali bubi buli omu akola yeekolera bala tebali mu busomesa kubanga si ekyali egundi yaabwe naye nga bye baali baga tugeze bali abamu basaamu bakeefa bamaike bo bali mu bwamakanika bo kye baayagala ate buli omu kyeyayagala kye namutwalamu tweyanza nnyo sebe tweyanze nsanyuse nnyo okusanga bane nange nsanyuse okubalaba bane mwe bali okutwagala nze Senkubuge Rogers nkola ne programu ebuzibire extra ku Agda Live TV era nga twakyalira omukyala eyo ekayabwe n'atugamba nti nno gwe maama we omukyala oyo Nambatya Jaliat kituufu mumanyi oyinza kwogerako ki okusooka byonna sooka otubulira abantu bategera amanya gange nze Harriet Sembatya era nga ndi mutuuze mu kisaaka wano essebo kiki kyoyinza okwogera ku mwana omuwala oyo Nambatya okusooka kwa byonna omwana omuwala oyo mwana namuzaala kakati bwe muzaala nali simanyi kiki kyaliva naye mukama mulungi ekiseera kyatuuka omwana n'akula genda akula naye nga ebintu byakola kale mulinga binsanyusa mwalinga mu byakola ng'olaba yalisanya abikole naye ate n'olaba nga abikoze naye ate okusinga byonna kati mwebaza kubanga okuva nga akyali mwana muto yalina ebintu bakambe bale nti bisatu yalina obumalirivu yalina okwagala yalina obusobo kagamba kale obuvumu ate ng'alemera ku nsonga essebo magezi kigowo omwana oyo amagezi gemuwa era alemere ku nsonga nga bwe yalemerako kubanga yaŋŋambanga nga mutwalako okugenda okusoma n'amagunga n'aŋŋamba naye maama sooka otunuleyo olabe akakyala ako kalaba otya kataddeko obugaalubindi kayevuga nange bwe njagala okukola naye nze nja kgenda ku University Makerere nemubuuza nti ebyo gwosuubidde nti ffe tulizijjawa maama mugenda kutunda byonna bye muli bamulina ndibaddizaawo nga mukoze eki era yakikakasa era n'akituukiriza kakati twagenda yo twamulaba nga yamba galubindi naawe tukusanze yambadde galubindi galubindi muzambala kunyumirwa bunyumirwa oba zina kiziba yamba ku maaso nsonyi okubuuza kale ye ng'omuwala omuto kirabika nti oba amasapege simanyi naye kati nganze bambi obuzibu bw'amaaso ayagala kufaanana anti era ne bwananfaanana tewali buzibu kubanga namuzaala essebo tweyanza nnyo bana nange neyanziza nnyo alright ababadde batulaba abadde batugoberera okuva twatandise tubadde ekayabwe wano ku ssomero lya St. Eli Junior School wetusanze omukyalo ono director w'essomero lino nkimanyi nti gwe ali eyo ssebo n'ennyabo bingi byoyize ng'osinzira ku lugendo lw'obulamu bw'omukyalo ono Nambatya Jaliat mu nsonga z'amaka mu business ate nawe omwana asoma n'obeera ku ssomero n'ogamba n'ekyokulya kimbuze leero dadi teyampadde bibiri kati ye yatandika kusevinga nga bw'atyo yongera otugobera ku Agda Live kubanga buli betukuleetera bonna babeera bansonga Insight Media mwebale nnyo Landsoft Media n'abalala munawe tukwata n'otutambuza ensonga eno mwebale nnyo bali ddala nze Senkubuge Rogers tebitendo omuzadde tazaawa omuweereza mu programu n'obuzibide extra ayi Katonda wangaza Ssaabasajja Kabaka